Nsibye mutya abalungi abampuliriza olunaku lwa leero. Amanya n'eddoboozi z'omusawo Mary Nabinde mu General Company Limited. Olwaleero tugenda kusoma ku ssaala eyo eyamba omuntu nga yeetoowaza eri Omukama Katonda ng'amwetondera ebyo byonna by'azze ng'asobya mu bulamu bwe. Essaala nnungi nnyo, buli omu waba agyekwasizza ejja mmuyamba, ejja mmutaasa, ejja mubeerera buli kizibu kyonna. Essaala eyo egenda bw'eti: mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi. Nammwe baganda bange tinnyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Maaliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu. Nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe, amiina. Essaala eyo mugyekwase, ejja bagobako amasitaani gonna agabeera gabeetoolodde, ejja basembeza kumpi ne Katonda, ajja kuba musanyufu okuba nga mumuweereza essaala eyo